Jenkins Mukasa talina kyetaza Spice Diana. Ne Spice Diana talina kyetaza Jenkins Mukasa. That is the bottom line. So whatever is happening now is a lack of professionalism. Both sides. Bano bajja ne story yaabwe ne bagikola about the car. Ontegedde? Yes, sir. Ne bagiteekawo emmotoka yasooka okujja motoka nkadde eri ndowooza yandowooza 2016 2017 Range Rover. Ezo emmotoka tuzirina mu Uganda mu Kampala mpitirivu. Fact abantu bavuga 2020 olujonyigako lunyige bwoti ne luvaayo. Wachegedde? We have so many of those cars. Oli najja na unveiling emmotoka nga artist yenna. Ba artist babikola nnyo. Oli asobola kwa unveiling Ipsam. Naji unveiling n'agiteekawo. Sienta. Oli nagamba nti ndese emmotoka walogo nalabako ng'agira oba yali alese emmotoka ki. And it is ye nature y'aba artists. Show business. Ontegedde? Ndese emmotoka. Fo abawagizi bange okulaba nti bampagidde nange kyenkoze eki nina kyengasseeko. Oli naleta emmotoka ye bano ne bagyogerako. Bwe bagyogerako n'anyiiga. Otegedde? Bwe yanyiiga n'alaga obusungu bwe. Oba ntegeera bulungi nnyo. These are all normal processes. Teri muntu atanyiiga. Teri muntu atagambwako. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omusirikale wa poliisi amanyiddwa nga Afande Baguma yejje mu bulamu obw'ensi eno oluvannyuma lw'okusiba akapapula ka mitwalo 8 ne bazikuba. Ekyamwesiza si lwakuba nti yasibye akapapula ne bakakuba, wabula ekyamwesiza nti ensimbi ze yasibye tezaabadde zize. Ensimbi zino zaali zaamuweebwa omusibe we baali bamuyingiza akaduukulu. Waliwo etteeka nti omusibe byonna byalina abireka ku kawunta. So omusirikale yagenda maaso n'okuba nga akwata emitwalo 8 bwe yagikwata ogiterekanoza naga waayi kaŋŋende nzozeseemu zifuuka oba kamu 6 oli wadda muweko 8 nange mbe nga nina 8 ekipya naye muziteekayo wali nga omanyi omuyindi nti munnange toba mukwano gwoba muganda wo akasente ne bakakuba. So omusajja ono yagezezza Afande Baguma okugamba mikwano gye gimuyitaase agimuwe kasente kana akakuŋŋaanya akazzeewo, wabula ne balemererwa. Era yabagambye nti muyinza obutaddamu kundaba. Gye bagenze omusangira nga yejje mu bulamu obw'ensi eno. Kitalo nnyo nyini ddala sayidi eyo. Kale abasiddi omusunsuzi ly'erinnya agaliwo gwe mukutu nga sinabakuwa Mwami Obote njagala kutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Bwamakuli Katebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Tugamba nti osasula emitwalo 65 zokka nga school fees ate nga lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7. Angeri gyekiri nti lya kisulo teweetaaga kujja na mifaliso ku ssomero. Ebyo omwana asanga ku ssomero mukadde ke kamu abaana tubeewaze okulya emmere y'emu Monday to Sunday. Nabwe kityo waateekebwawo school farm abaana we bajja ekyokulya ekigwanidde balanced diet mu budde. Mwami Obote buuza ku bantu ebigambo tubigambe. Abali eyo mwena tubabuuzaako muli mutya mwebale kubeerayo mu ngeri efaana bwetyo. Omusirikale w'oyo omusirikale w'oyo emitwalo 8 poliisi terina weetereka bantu weetereka ssente. Ebizibiti poliisi terina gundi weetereka bizibiti. Anti ye yazikwata n'aganduza kanzite oli yazikwasa ye ndoza n'amugamba Afande kakati yeetugidde ki Afande kwata akasente kange abantu abamu tebalina serious kubanga kati aba yeetugidde ki because the idea is very simple. Bwe baba nga yazikwasa kitegeeza mwali it was an interpersonal relation wakati wammwe. Andi yazimukwasa bamuyingiza kaduuku. It doesn't matter yazimukwasa naye abantu balina okuyiga nti obusongasonga obutonde bubettisa. Waliwo abaana abayiserwa mukwano omusajja yankyaye obusente emitwalo 8 ne baba bakusiba
nti kusiba emitwalo kino bayinza obutakusibirayo emyezi wera ebiri. So there is no reason omusirikale omutendeke government gwetaddemu obudde ne ssente okwetta. Naye nze ate ku side abantu bano tebabeera side emu kyandaze discipline ey'omusirikale. Like olaba omuntu that guy had a lot of gifts. Ekyo kiraga he was a person yadde n'omutima omulungi. Nze kye nakirabyemu omusirikale yadde n'omutima omulungi. Cause abantu babaola bukadde nakuyitako buli lunaku nga yakuluma kola kyokola ate ngono yadde na musirikale yadde asobola muga kati kola kyokola kuba yayina neki nemu but gayo okutuuka kussa eryokwejjawo that means ayina guilt eyo yati alina obwetowaze akikula kyategeza ne police bayafiddwa nnyo era ekintu ekirala ekikulu ennyo oyo abaddemu n'ensa musirikale abanensa but then no such kintu ekyakikulu ennyo kyemulina tunako ensonga efaanana bwekyo kintu kyokuba nti abantu abamu naddala ku leve eyo abasirikale baffe walina okubaawo proper gundi beetaga abantu abababuulirira psychiatrics abayambayambako mental health kubanga ekyo kiraga bulazi nti ono omusajja yabadde n'omutima omulungi naye ate nga tamanyi kyakukola. Ochegedde bulungi nnyo kyobola banzinze olumu manyo gamba nti ekimu ku kitusibye mu bwavu kweyisa bulungi. Waliwo abantu nze senga nali neeyisa bubisi yandoza ndi musajja mugagga nnyo kweyisa bulungi empisa twakula tulina ensa wakula bagamba tokola bwoti kati ekyo nakyo kitusibye nnyo mu bwavu makyazi kyekirungi naye abantu abeeyisa obubi ate bayiseewo mangu nnyo naye nga Uganda police tugisaasirako olw'okufiira omusirikale waayo but then mutandika okuyamba ku basirikale bano naddala webabawo embeera ey'ekikulu ekyo yandibaddeko waddukira naye abantu okubulwa gye baddukira ntegedde ngeno waliyo maggwa kyovola bakola ebintu bye bitu si kye twaze okwogerako so oyo mukama amuwe ekiwumulo ekyemirembe kashaviiridde musiraamu byadde Shaddek Hussein Baguma kale away from that wiki yatandika n'omuliro mungi wabula gukula buli lunaku kati gweyongeddemu ne manager the battle over the war over verbal war between Jenkins Mukasa hot like pepper a spicy Diana Hajara Namukwaya reggae artist reggae maestro then versus Hajara Namukwaya spicy Diana ababiri babadde betwala kaguddeyo Jenkins Mukasa ne Spice Diana nga berangira bingi nnyo wakati mu kwerangira ebingi kati ne manager salabyeko nga Jenkins alangira bingi ejjo baadde ne show mwana wattu kati ne bagambe yaddalegera kuba ku Saturday kati yabadde ekyali ekigula lugi manager Roger naye yavuddeyo ate naye nga mukambwe nnyo nga mutamu era naye ng'avuma Jenkins amuvuma olubuto ne Kasendi ategeeza Edisendi ate ye Roger ng'ate mukambwe nnyo okitegeera so simanyi bino byonna this is a war between a journalist or journalists entertainment journalist in that perspective and an artist of which bonna basharinga industry mwe batambulira ngate buli omu yeetaaga munne mu buufo ekimu ku bintu ebisinga okutabula abantu bye bintu bya buli omu yeetaaga munne waliwo abantu abateetaagisa olumu waliwo abantu nga omuntu tomwetaaga jasinga gwe omwesibako otegedde waliwo okwagala n'okwetaaga okwetaaga kitegeeza nti obwetaavu n'okwagala byanjawulo obwetaavu kwe kubeera nti you cannot do without mu luzungu it is a need bwe bwetaavu then I want kwe kwagala njagala soda but you cannot oyinza obutamunywa era nobeera ki njagala sukali and it comes from a necessity exactly it is unavoidable kakati ffe tugenda oluusi ne tulowooza nti abantu abamu we need them yet we just want them
ontegedde Jenkins Mukasa talina kyeyetaaza Spice Diana ne Spice Diana talina kyeyetaaza Jenkins Mukasa. That is the bottom line. So whatever is happening now is a lack of professionalism, both sides. Yes, sir. What we are dealing with today is a lack of professionalism. Tuchirabe kino mugundi nyingi mu industries nyingi oba mu bitongole bingi nti ebitongole tebina professionalism, tebirina kiwandiise bugunjufu mu byo mu nkola ya mirimu. Okitegeedde bulungi nnyo. So this is what is happening. Bano bajja ne story yaabwe ne bagikola about the car. Ontegedde? Yes, sir. Ne bagiteekawo emmotoka ye yasooka okujja motoka nkadde kadde eri ndowooza yandowooza 2016 2017 Range Rover. Ezo emmotoka tuzirina mu Uganda mu Kampala mpitirivu fact abantu bavuga 2020 olujonyigako olunyige bwoti ne luvaayo okitegeedde. We have so many of those cars. Oli najja na unveiling emmotoka nga artist yenna ba artist babikola nnyo. Oli asobola okwa unveiling Ipsam najja unveiling n'agiteekawo oli n'agamba nti ndeese emmotoka waliwo gwe nalabako ng'agira oba yali aleese emmotoka ki, and it is ye nature y'aba artists. Show business. Ontegedde ndeese emmotoka fo abawagizi bange okulaba nti bampagidde nange kyenkoze kikoze eki nina kyengasseeko. Oli naleeta emmotoka ye bano ne bagyogerako, bwe bagyogerako n'anyiiga. Okitegeedde bwe yanyiiga n'alaga obusungu bwe. Oba ntegeera bulungi nnyo. These are all normal processes. Teri muntu atanyiiga, teri muntu atagambwako, teri muntu because nze much as wandiyagadde nze ngule Range Rover 2022 nze nasobodde kufuna Range Rover 1996 oba 2026 oba 2006 je ndayagadde je nafunye much as gwe wandiyagadde mfune Infinity nze nasobodde kufuna ki, nasobodde kufuna gundi nasobodde kufuna Land Rover Sport wano. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati you have a right to your comment much as I have a right to my interests also. This is Spice Diana this side. So kati Spice Diana nga byonna bimanna bimaze okubeerawo ajja alaga obutali bumativu obaani yamuwa information obaani much as I have information also endala ku kintu ekyo naye tujja gigendamu. Omanyi nze njagala nnyo saagala nnyo kuleeta nitty-gritties. Nakugamba nti ensi essaawa eno kyerakinga naddala Uganda si kumanya Lukiya bamuzaala wa taata we yaani maama we yaani ani boyfriend we. Ensi si kyetaaga naye ensi yeetaaga direction nti Lukiya asobola kukola kino, asobola kubeera productive wano. Naye bw'otandika otubulira abasajja be, otubulire maama we, otubulire taata we, oba totuyambye. It's not what we want. It's not what we want. It's not the world, what the world wants. What can this person do is what matters. Exactly. Kati same story here. Nti waliwo information ebiri bogas awo bye tutasobola kutunuulira lwa nsonga emu. Ebyo si bye twetaaga. Twagala ekifaananyi kya Spice Diana mu kifaananyi ki n'embeera ze n'obunene bwe oba obutono bwe. Ontegedde kiki kyagatta ku society era bw'akola ensobi yonna gy'aba akoze etegeeza ki eri abantu, kubanga waliyo abaana bangi nze nkugamba abaagala okuba Spice Diana as they grow bagamba sansobola nange okuyimba n'embeera ne Spice Diana. So kikyengezaako okulaga nti kyenkugamba nti this is where so atulaba yenna tugenda kubeera nnyo mu direction eno etali ya nitty-gritties. Tuli mu community development. Kakati embeera eyo bwe yabeerawo nga bwe njikunyonyodde nga nziseeyo ku mulamwa, embeera eyo bwe yabeerawo nga bwe njikunyonyodde, Spice Diana n'akola reactions ze ne zijjiramu ebirumira.
yali mukalaivuke mu motoka y'empya era yenagamba nti ebigambo byomwogera binzikakkanya wansi munvuma gwe Jenkins gwe musajja gwe onvumidde eki onzikakkanyiza ebbanga ddene bulwobera ku sho nzisa wansi ng'amwogera tamanyi na linnya ng'alinga atamanyi linnya ne wabaawo eddoboozi ly'omusajja eryava wano eyali ku driving seat n'amugamba bamuyita Jenkins Sebbuto ontegedde nagaba omusajja w'ekibuto oyo n'avuma ebigambo biki bingi ng'omuntu yenna anyiize oluusi you get out of hand n'abyogera bye yayogera bwe yabyogera ne biraisinga concern ne bannamawulire abakola ne Jenkins n'ebintu ebigenda bwe bityo kati obusungu neno nabukola ki ne bujja ono jjukira bwe yayogera ku linnya lya Spice Diana yayogera nnyo ku manager we Salama kati nze amanyi Salama okuva eno gyatandikira paka emunyonyo manyi bulungi nti okwo kuliko bamanager bangi nirako bamanager bayitirivu okwo ontegedde bulungi nnyo so studio nyingi bangi ne bamanager ekigambo manager bamanager kwe bali baki abamanaginga zigalaji abamanaginga ziki so kati oli nakifuna mangu nti ye gwe bali bakola ki gwe baliko of which kinza okuba kituufu oba kituufu okusinziira ku mbeera ekola ki eriwo so this is the whole scenario kati wano obudde we buli Spice Diana yeremererwa ng'omuntu nga artist omukyala because much as she's an artist naye mukyala omukyala asobola okweremererwa naddala omukyala lwakizuula nti nno olinamu embeera gy'omuyisizaamu amaaso asobola okureactinga in her own way kati ate omuntu nga Spice Diana akusinza ku history gwe tumulinako ng'abannayuganda mwena mumumanyi Spice Diana ennyimba ze zonna ezisinga obunene zivudde mu mbirigo embirigo eyasooka yakuba abasirikale bubi nnyo wano ku National Theatre mu biseera bya Jennifer Musisi you remember ku festival Carnival that is a carnival Kampala Carnival ne beekuba bina abasirikale era we waava oluyimba nyimba zaffe baziwulira bazimanyi baweweereza antikale that is one of her big songs bwe yajja olulala nga tewaliwo kikoleddwa mu butuufu bwakyo n'afuna 32 kuki ku S4 no ku senior 6 bwe yafuna 32 nikitabukamu era nalwo luyimba lulamba ne Farida ontegedde bulungi nnyo so era nawo bwe abaana bwe baleeta akaliro n'ateekawo oluyimba could it be a strategy nti kakati ye abaako kyaleeta baluyita gundi mind your business yataddemu kigayi kinene avwiki abalulabe bagamba nti bakitaddemu kufaanaganya Jenkins era n'akakofiira bakiwadde muli gayi lina kofiira linene bweriti so kikyengeza kulaga nti ye ayinza okuba nga yengeri gyatundamu music we on that angle tusobola okukikkiriza nakyo kiwa analogy eyakyo naye ekifaananyi ekisigala mu community nze nakugamba nti bino byenjogera byonna mbiteeranga nnyo ku community kubanga that is where I have my interest so I'm not interested in knowing who Spice Diana is and whatever it is but ekifaananyi kyaleka mu community ebigambo yayogedde byabadde bingi bidimiininga omuntu then kitegeeza nti gwe Spice Diana olina ensigo gy'osize mu bawala abato abagala okubeera nga Spice Diana ensigo embi tosobola kuvuma muntu personally like that ng'ate muli mu professional realm because music is professional olina manager nkusuubira okuba n'akwambaza nkusuubira okuba ne bamanager bawera abasatu abakubembeekereza nti bw'oba okoze ensobi they know what to do otera okulaba mukyala bamuyita
gundi Nakanwaji Winnie Nuwaji Winnie Nuwaji walo yakola ensobi awo ng'omuntu bafunye okusowagana na mukozi we wawaka banamawulire babisise babitaddewa mu public as if it should also omuyimbi biki the way it was handled walaba so Avenue ngeri very clear kucho ng'omuntu yafunyemu obuzibu naye nga artist tetulina buzibu naye and it was handled because kugwe nze nawe nefena ani atafuna bizibu na wakawe everyone oba atafuna bizibu na gundi so that is what we call management nti management yegirawa okutaasa omuyimbi waayo kati tusala tugende wa mwami ani manager ewa manager anti yavuddeyo n'ataasa kati alina bye yataasizza manager ekikufuula manager is to manage ontegedde ekikufuula manager sirinya ontegedde bulungi nnyo manager sirinya nti manager Roger kati national ID etosoma manager Roger mwe muyita manager Roger kati manager your biggest role is to manage if you don't manage it means you are not a manager kati tulina obuzibu mu society yaffe naddala society ne ya music industry waliwo abantu abatobye naffe ontegedde as you grow as you do your music otandika okulaba nti abaaso yambeereddewo waliwo nali sina transport nampa ezigenda ku studio waliwo nali sina zigenda ku TV nga bampise nampa ezigenda ku TV bw'okuba hiti bwe boonoonya manager tosobola kuyisa liiso kwani kwa baaso gamba baasi gwe manager wange kati management zaffe zizo bwe zifaanana basajja baffe abadde batugulira omwenge mu bbaala be bafuuka ba manager baffe okyegedde bulungi nnyo ba artist abasinga wano ba manager baabwe bakyali baabwe kiri okke manager wo kuba kyaliwo naye tekiri okke manager wo kubeera kyaliwo ng'ekyamuweesa obwa manager kuba kyaliwo ateekeddwa okuba nga kyaliwo naye ng'alina ne skills z'obwa manager kati ffe tetulina bamanager bakikula ekyo bamanager baffe mu Uganda bonna okay nga 9 ku 10 about 10% be bamanager abali managerial nga balina managerial skills ze bagatta eri omuyimbi naye bano bonna abasinga bakyali baabwe okyegedde okyali wange ambeereddewo nnyo okyali wange tubadde tuyiriba naye kati nkikubye amuteeka wano kati gwe ofuuse manager naye ng'oyo gwagamba talinamu yadde kasikiri wakatandikirwako kubeera manager in fact abamanager b'abantu abasinga wano balina kuba bafaani baffe ate betuvula bamanager baffe naye nga yandibadde kuba nga faani wo sina supporter but faani nga yalina kuwagira buwagizi buli kyokola ne bweba oyonoonye mu mmotoka awo agambe bana yatokoze kino okoze kino bannange badde sikusuubira okyegedde bulungi nnyo kakati we have supporters there would be fans who are managing artists ontegedde kakati gundi ekintu kyeyakoze Roger you cannot come out gwe nga manager ne wowe olina obusungu ku artist wo oli gwali mu kutwala speed bw'obanga omulinawo obusungu yabadde amuzabuza mabega n'amugamba jangu spice yongero kivume yongero kivume nekino ontegedde olutalo lusigale wakati wabali kati gwe muwe information bw'oba owulira anti that kati nkulaga side nga manager nawe olina obusungu nga gundi bwalina obusungu nawe oli munyivu nawe olina obusungu kuoli don't come in the middle but support your artist omwe ango muvume ng'omuzze nooti omuvume omuteete nooti omunvumire kino kati omunvumire ne kino omunvumire ne kino nze nja kujja ontegedde kitegeeza nti kati gwe you are managing your issues kati gwe bw'ovaayo mu kamera tolaga nti waliwo n'obuzibu
ogamba artist wange ng'omuntu omulala yina yanyize nengezaako okwogera naye ndabe bwe tuyinza okugonjola ensonga eno kubanga ate bambi tubeetaaga ne buma temubeetaaga tubeetaaga ate nammwe mutukola ki akano kangezezaako bafuna naye bakyambuzi mugezezaako bafuna banoonya ku masimu n'essimu zaabwe sinazifuna naye nga tugenda kwogera naye nga artist tuli naye of course munyiivu naye tugezaako mukakkanya mu mbeera eno tubasaba nammwe aboogera ku bayimbi baffe muleme boogerako bigambo biki bibanyiiza mwebali nnyo tukuze industry wamu mwebali nnyo mwebalire ddala oye politics ngodde manyi bongabe kyongere ontegedde kati management means a lot of things manage onyiiga otya omanyi nti olwaleero gundi okimanyi nti olwaleero manager loja atrending osinga omuyimbi we Spice Diana olwaleero bw'oyogera ku manager loja they listen to you more than oyogere ku Spice Diana kati manager atrending okusinga Spice Diana which is very wrong kitegeeza butegeeza ntokoze mulimu gwo because gwe tetukwetaaga gwoyimba gwe tetukwetaaga artist ye issue kati can you trend nti ne bwoba osazeewo ku trending artist ono omuyisemu eyo line ya controversy era okimanaginge bulungi gwe mugambire eno nti muvume takusiriwalirako amuvume olumuvuma olujja mawulire nkogamba omuyimbi tukyayogera naye mbadde munoonya ne ku ssimu nga simufuna munyiivumu ali depressed abasajja bamuvumye nnyo naye nze ng'omuntu ngaffe management tugenda kitereeza tusaba mutusaasiremu ng'omuvume endala wiikisi 2 naye nga gwe artist oli muki naye gwe tosobola kubeera manager ate naawe ne weekalakasanga omuyimbi natunudde luuja neŋŋamba bannange nga tulina otwala abaana bagire natunulidde neŋŋamba wait a minute ono gwe bayita manager so manager ne bw'oba omanaginga bbaala ne bw'oba omanaginga ddwaliro ne bw'oba omanaginga ki ne bw'oba omanaginga waka nga taata waakulese waka ku managinga waka ffe twabeeranga ne management days ewaka nga buli wiiki wali wabeera ku duty ne buziba nga jjajja waffe twalinanga ente naye nga jjajja bwebanga nga wiiki iyo nga gwe manager wa wiiki eyo kati nga tusamba omupiira ne gutuyitamu naye nga manager olina makinga sure nti ente zikomyewo mu kiraalo naye nga zibeera eri mupaadooka waggulu kati ng'oyinza ogendayo ekiro ku saawa ezi ng'ozinoonyeza ku ttaala twalina nga zino ttaala ez'omukono ng'ozinoonyeza ku ttaala nga zimu zaagudde edda zeebasebwe ziti ng'olina zinoonya ozireete kubanga katonda n'akola ensobi yakeeranga nnyo n'akeera n'atuuka mu gundi nga teziri kuba twazirekangayo olumu ng'ogamba kankeere nnyo ng'olokomya omupiira gwawoomye nnyo nga kankeere nnyo nzijjeyo nzireete wano mupadok munankani bazikame tuziteziddeyo kati ngo ate otulo nga tukuyitamu yakuzuukusa ente ziriwa nezidde okunywa gwe manager wa week. So the idea of management, it is a skill, it is not a name. Kakati bano ba Spice Diana bafuna mikwano gyabwe bebadde banywa nabo bebadde beyagala nabo ne babagamba nti gwe manager wange essaawa eno nkugambye manager loja trending okusinga ate omuyimbi kati where is the business eri ku manager loja oba eri ku Spice Diana ani asayiningako ani gwe balina okwenda osinga is it manager loja oba kati gundi era kati nze bawa magezi manager loja ne Spice Diana nze ndowooza bafune manager abamanaginga babiri bakola ekitole kyabo babakola music gundi oba bakola kyonna kye basobola okusalawo okukola nga bo
kuba bonna banyiigira kumu tosobola kubanga gwe oli manager naye nga ate naawe onyiigira kumu ne gw'omanaginga levels zirina okukyuka tulina okulabawo levels those levels must be realized bwe tuzitaziraba we ask ourselves who is managing who, what is really happening. Yep. So on the music end kyetukubiriza abayimbi mwena abatalina oba balina bamanager oba bakyabanoonya temufuna mikwano gyammwe kubeera bamanager temufuna bababa mmwe kubeera bamanager temufuna bakazi bammwe kuba banaginga okuleka ng'oyo alina sikiru kati gwe olina sikiru gyenjagala ennyo era bwembaako kyenjagala okukola nga mweyo ango nsobola okuinvolvinga neŋŋamba nti olaba oyo asobola okukola our financial bit okitegedde nti ojja kulemera omutwalo kasooka kasa nti omutwalo guno sigwa ekyo kintu okitegedde kati gweosobola okukwata sente zaffe okitegedde sisobola kubanga nga bwe tuli wano ngaabasatu bwe tuli wano ne tugamba oba abana ne tugamba nti kakati tugenda kuŋŋaanya sente naye tuzikwase lukiya oba nti nze nzikwate nyinza okukkirira wano bwenti ngenda okudda nga sinako yadde n'ekikumi mugenda okugamba nti bannange saamu sente zirize twakuŋŋaanyiza ku majja tubadde twagala kugula kino ngamba gabannayo munyi bwe mbadde nzikirira wali nsanze omukazi luli kati nze nkubulira I have a financial weakness so nze kyova olaba sibeera na sente zitali zange ontegedde financially nze mmanyi bulungi nnyo neŋŋamba nti nze ekisooka sisobola kuyita ku muntu ng'ali bubi okitegeera nsobola okukwata sente zola nenzimuwa lumu gundi mukwano gwange omwantuma yali ava bweru nga ntuma nga ŋŋamba omumanyi n'omumanyi just jamwogera mu kamera nga ŋŋamba Sam genda onkyosize yampa enkumi 2 ezaddo nga genda ozikyuse bukadde 8 around 8 million kati nga ngenda nzikyusa nga ngamba genda kakati nga ngenda nga nzikyusa kati mba nakazikyusa bwe nti nali mu mmotoka ye eriko n'amannya ge nakazikyusa bwe nti kati oba oli eyajja okunaapurochinga yali erinnya aliwulira naye nga tamanyi muntu okitegeera kati nga ŋŋamba akubuuzaako nga ŋŋamba bannange yampita linnya lya muntu oli ng'amanyiye ggwe ŋŋamba bannange sanyusa okukulabaako nze bannaye bijjo sikulabangako naye nga nkuwulira naye embeera gye ndimu kyokka ansanga nga nzikutte mu ngalo bwe nti kale nakwata emitwalo 10 nenjimwokya newegaggawasa awo nyini nagaggawalira nedda byonna nali ndi mu kifaananyi kyoli ne sente zize n'omuntu gwempadde naye talabye nze nomansira nemumansira emirasita 10 yaŋŋamba ekyamazima yalina ebizibu anaye yali walinnya magezi yali musambi wa mupiira yayogera ebigambo nga byamagezi mu kutandika naye bwe namu ate 10 nayogera ebyekisiru nenga tosiriwala but the idea was nga nino protecting erinnya liri nino protecting side eno sente zitali za nga nzikwata nali protecting gundi image omanyi waliwo wokwata image y'omuntu ng'olina ogiprotectinga kuba kati ye asobola okugenda ku mawulire n'agamba oyo namusanga n'akola ki nedda va kuba nti sente naye simuwampe nga kati izero ne mugamba clear process ekyo kiwedde n'agenda kakati nenzirayo bulungi nnyo saayogera sabyogerako ne risiti nagitwala naye sente ate nga zoze mukuzibala nga teziwera mugamba omanye embeera entuseeko
nanga nawe no we yasamya avuma nanga boye yasamya obade no so muvuma awo nemuka badi no kuma image nanga ngesamu chibula saa kutuma sakala kutuma tumanyi bakwata sente amukamanze sinagagawala nnyo kuyiga bakwata sente katize sinaba kuyiga bukodo sisobola kubukodo wachikule soba kubana milioni 8 oli ajanda gebwali kukigenga lyonna litage mitwale 5 nestazimuwa sisobola kati autontuma omusajja yajja okugulugalaga ngamba kintu kitabusi konze bubusi yambuliza dda ne mubuza ngamba bamungambi mitwale 10 Kwa kwate 10 ne muka kwato gire koleshi ne manyi ntera yakikola kubate after some time atera na musa ne muvako ne mwesonyiwa so kichengezako kugamba management betuwa tuogera ku management tuogera ku skills management taba muntu management taba muntu buba busobozi oshegedde management teva munankani teva management teri mikwano gyaffe kisoboka bulungi nnyo okuba ne kyaliiwo nga boolaba manager loja bwali kyaliwani wa Spice Diana naye ng'okimanyi nti ono mukwano gwange era asobola okunjirawo mubiri naye tasobola kubeera manager okyegedde ate naawe bw'oba tosobola bwa manager teweesiba ku muntu kumulimba nti ogenda mu managinga mubuulire amazima omugamba omanyi twetaaga ba manager baffe batumanaginge gwe genda obasosinga obakikoleki obaleetera nze ge magezi gempa manager loja ne Spice Diana manager loja ne Spice Diana mufune manager abamanaginge because mwenna kati muli ba star manager loja is a star nkubulire olwaleero okwogera ku manager loja unoyogera ku Spice Diana abantu they pay more attention to manager loja esawa zino Spice Diana as an artist she has a lot of endorsements. I think he's one of those female artists that have a lot of endorsements. And companies really trust her when it comes to Auntie Kubanga, she's a community expert. So my question is aren't you dipping yourself into sagala koza kigambo kye toli mukwenyika mukachicha sawa zino otandika getting into kind of arguments like this. Yes, you have brands that you represent. Yes, apart from you being a brand, you have other brands that you represent. It is true. So aren't you dipping yourself into something that is really dirty, that is really very bad? Yes, that is why we are here. That is why we are here. We are trying to protect that from happening. Kubanga gwe kirizo bagana oyinza okulooza nti olina wogenda oyinza okuba otunda akayimba kamu lero boyise ebigambo ebiweebula omuntu yenna in the society and tomorrow akamwa ke kamu kalina oleeta brand y'ekintu nti munywe ekyokunywa kino oba mweyagale muli ekyokulya kino mwagalane ng'ate gwe jjo wabaga nja kwasa gwe. So I'm asking myself, and there that is a contradiction, and that is why we are here. The contradiction is we are manager loja mweno yona game gwetunenya. He has failed to manage Spice Diana well. Kubanga Spice Diana is a brand. Atenga yakirizo okubeera nti ye manager we nono nakirizo okubeera nti ono ye manager wange. Kati manager tosobola kuvaayo nga muyimbi wali mu mess ate nawe noyongera wongezi mess gwolina okuvaayo ngotanya onje baito okutanya nga totaking aside naye ngotanya ensonga so that you don't escalate the issues kubanga bingi ebijja okuvaayo. Remember branding ekula ina bekolobola baki banji and that is normal. Ochegedde olwaleero Spice Diana alina ebyokuddamu bingi when it comes to society biyitirivu. Ochegedde bulungi nnyo omulina omuntu mulamba gwe tamanyi gwe tusasula olwaleero kunnyonnyola tewali eno official statement yava mu kampu ye tetulina musango genda maaso mu kooti tetulina anything kiriwo. Ochegedde ku muntu mulamba so
alina aba relatives, alina abaana, alina mikwano gye, alina abantu abamufaako, balina abantu. So my issue is as you are escalating issues, you are giving us a reason to ask what happened. What really happened? And if there is no answer, then we are in trouble. We are in trouble because then we are not sure who we are dealing with. Tuizo kuba federal spice dano muhimbi nga tudilinga na mafia. Kubagwe tosobola kuwala lero ku branding ogamba abantu bagalane, abantu banyoji isono, abantu banyoji ate nchando jja n'ovuma omuntu bubi nnyonnyonnyonyo n'omugamba ate gwe kade artist bwana asirika nga bamukolokota. Artist oli wa ddembe, but management yo erina okujja naye ate ne character erina okukyuka kubanga olina okutegeera omulimu gw'okola. Omulimu gw'okola gw'abantu. Gwe buli lw'osalawo n'ogamba sigenda kukola dduuka mu kikuubo, kuguza bakasitoma bange, n'ogamba ngenda kukola public business ng'eno gye tukola. Kyova olaba ffe tebakomentinga, emirundi emeka gye banvumye. Do I get back to nali nzizeeko nangamba leero nzize kuvuma abo nabadde banvuma. I cannot manager wange tasobola kunzikiriza era manager wange agamba ekyo kireke because si kyekikulu gwe ekikulu kyoyagala kyekino. But the idea is bw'osalawo okukola public business ng'eno gye tukola, it is subjected to comments, to appreciation, opinions, and many opinions, feedback. Omuntu, because that negative is feedback. That is feedback. Mu communication feedback is key. Oli ajja kugamba nti ojja kuyimba oluyimba oli agamba bino wayimbye biki. Tomuwalalira kubanga oyo abana supporter wo si fani wona yaba supporter nti abazze n'akugamba nti bino ze sabitegedde. Kubanga lono yimba byategeera jagamba bino mbitegedde. Oshegede bulungi nnyo. So kati gwe tosobola gamba bw'osalawo okukola public business wenna gwali eyo ng'okola public business oli muyimbi oli ki, you are subject to criticism ez'ekika kyonna. Naye bwe zijja handle them. Bwe ziba zikulemeredde handling and n'ozinyiigira mu nyiigizi, ekyo nakyo kirala. Kakati management mufune ba managers. Bw'oba oli muyimbi Samuel yafuna manager, tofuna kyaliwo, funa manager. Otherwise bwe mutafune management, music industry yafegera kubedda buzima bega kuba kati saawa eno MTN oba Airtel oba ekitongole kyonna ekino ekitya Spice Diana kuba kati tekiri sure which position is she taking. What if omuntu waliwo meeting yabadde etudde somewhere ng'eri mu kugamba twetaagayo muyimbi gwe tulina okwesibako omwaka guno agenda otambuza brand yaffe nga Spice Diana was one of them, shortlisted ng'ali awo bamuliko bakyamustadinga n'akuba Jenkins era oli agamba bugambi manager olabye kye nabadde mbagamba kwoyo omuwala okyegedde. Remember buli tiimu gy'obeerako, buli tiimu ebeera ng'ekuteesaako mubaamu atakwagala. Naye nga talina wagambira nti omusajja oyo majority ebekukkiriza kati agira bugizi akubira bukubizi board aweereza bweza email. You can also have a look at that live gye yakoze. So bw'ofuuka star kikulu nnyo. Empisa ezembi kati mmalayo. Empisa embi bw'obeera star n'oba n'empisa embi bino bye bikutuukako. Mwabanda bamumanyi omusajja gwe bayita Arakeri. Arakeri muyimbi w'amaanyi mu nsi yonna. Ne Arakeri olwaleero ali mu kkomera. And the music was pulled down also. His music was pulled down. Ebyo biyinza obutatuukawo e Uganda. Tetundatuukako eyo level. But what I'm trying to say is buli lw'obeera n'empisa embi it gets back to you. Arakeri nze yajja mu Uganda wano. Very hot. Yajja mu Uganda wano. Omanyi nti Arakeri yajja mu Uganda wano abantu nga basasula okuyingira. Ebiseera ebyo emitwalo 16 tegyali myangu. But that was how much they were paying. I think over that was over the VIP tickets. I don't know how it was, but I remember that nagula batugula tickets za mitwalo 16 each. Ebiseera ebyo. You went for Arakeri's show? Namulabako. Twali tukyali bato. Balina tuvuga tutwalayo butwazi. Sente bazisasudde. Basooka gana zisasudde. You were a very big fan of Arakeri.
nze kati njala nkubeere wa mazima saamulabako naye ate nga nasasula tikiti nali nkyali mwana muto baali batutwala butwazi kati twalina confusion naye arakeri ng'abantu bayingira mu guno omulyango muguli omulyango ng'afuluma ng'abantu bayingira nga kyo kifuluma yayimba ennyimba esi layira wallahi ate alina obudde bwammwe ye yajja empisa embi ate yakaluubiriza abategesi sijui baali babategese ng'alina we had the whole story, we got the whole story. He had to come with his band. Alina ebintu byaleeta amateeka oba yagaana ki waliwo ebintu ebyali ku stage n'abigaana ndowooza oba gwali muzindalo gwa Yamaha oba yali ayagala akozese Yamaha anti nkugamba ku mateeka amazzi ga arakeri gava Nairobi agokunya drinking water mu Uganda bagakebera nga tewaliwo gajja kunywa mu Uganda bakebera amazzi gonna tiimu ye yakebera amazzi nga tegali piwa kimala bagakwata ne bagatwala mu laboratory atamula batuuka ne bagamba leeta akacupa ne bakateeka mu test tube omwana n'anyeenya n'akasakookya eno boiling point omukulu ono tagasobola ganywa gano ontegedde bulungi nnyo. That is how much Arakeri Abannayuganda ne beekyanga kuba Walidi yali emuleese yafuuka Airtel. Omanyi kuva dda Airtel ebadde ndowooza kuva dda Airtel Walidi zonna zonna eziyitidde mu Airtel kuva dda ndowooza balina ekizibu ndowooza balinamu ekizibu bo baamanya Arakeri kyeyali agenda okukola naye ate tekyabagaana kuleeta bantu era abantu baali bayingira nga Arakeri yafulumidde bagenda okulaba omusajja ati yamaze dda ati ayimbye tanayimba kati bali wati oli wano gwe wamulabe ng'ayimba ate waliwo ayakajja ayimbye oba ageze kyusango okusinzira ku program bamugamba okuyimba ennyimba meka era naye nazikola ki naziyimba ate oba ze baali era n'agenda. Imagine omuntu yalinnya ennyonyi a million miles away from the United States of America to come here okuyimba ennyimba ebbiri abayimbi ab'empisa embi kati njagala kulaga abayimbi ab'empisa ennungi. Omusajja gwe bayita ono omusirikale baali bamuyitaani omusirikale ex marine he's American naye nga ayagala nnyo Africa bamuyitaani musajja muddugavu has been here a couple Shaggy y'omu ku bayimbi abasinzi n'abazze mu Uganda many times olumu nga tazze nakuyimba era same time ndowooza mu biseera ebyo bimu yajja nze lwe namulabako lwe nakoma okumulabako yajja era twali tukyali bafalafalamu ddala yajja ku Didi's World ekansanga yali ekyali Didi's World era yajja mu kiseera nga yajja mu biseera bya Christmas awo naye yali alina performinga on 30 ng'ekiro kyolwo enkeera lwe mukola ki on the 30th enkeera lwe muyingira next year ati omwaka baguyingira 31st so yalina performing on the 30th 31st fe misana kuba fe twaliyo misana nga 3 mulu misana sawa nga 12 awo era nze lwe nafuna omukisa ogumukwatako kuba yajja ffe n'atubuuzaako fe abaali bafala yali alina otubuuzaako nga tuvuze bampa kazi omanyi waliyo bampa kazi nga zinyumira okufa akati lwenkwata ku Arakeri Shaggy but the idea is abasajja twali tubawagidde nga betulaba betukola ki naye ne batuyisa mu mbeera eki kati oyo olw'empisa ze ennungi olwaleero ne boolanga Shaggy ajja kujja atajjuze all over Africa ne boba omulanze South Africa ne boba omulanze Kenya ne boba omulanze gundi ne boba omulanze Nigeria ochegede he has many projects with them because abanaka n'abasooka baali balina omanya abaddugavu abamu America baali tebaagala ate Africa ate kiri very funny ochegede okay batya
They fear to associate. Chovola bantu gundi abaliddeko nnyo show icon. But they fear to associate. Nah, they don't put that on my brand. No one was saying to koleyo nga collabo. Obochegedde. But olwaleero oyo musajja yakolaze nti yakozeyo ne collabo, yakola ku collabo nakana akato bakaita gani. Aliwa which artist? Gundi Shaggy. Shaggy. Which artist? Kana kato kali yasome bakaitwani. Kato dala just kali kayimba lwe bulungi. They had some involvement. Bayizo kuba tebatu kwa conclusion, but at least there was some hype. Yep. Kana kali yao kalina mu ese bafo. Kali kato. Some bakaitani. Kalimu levels of a fresh kid, but kokali older. Gambo no gun. I'm not Kapiri. I know the guy who got you know. Wow, man. Hey, what do you know? Kanuka artist. Artist. Kari kuna muna. Kakubira dala. Ring rapper. Ring rapper. Ring rapper. Ring rapper is born and bred in this area. Yeah. I didn't know. So anyway, but that's the whole point. So chichengeza kukugamba. Ndi ba artist budwe so bubi. It catches up with you. Olwalero alakeri aluwa. Ali munda mukomera nayo manya kitwala alakeri mukomera. Siro akwandi ya single okweiso bubi. Bas Snoop Dogg bakoze emizingiriti mingi bakoze ebintu bingi ebiri weird naye lwaki tebali munda lwaki tebali mukomera artist ali dati kubanga omanyi lwaki tebali mukomera nti bakola ensobi naye ne beetowaza buli lwokola ensobi mu society naye ate ne weewanika buli muntu abanoonya wakukumira ku magulu agamenye kukussa wansi, and that's a problem. But Spice Diana tebalina kiyigirako nti teweeyisiza bubi ku bantu kuba abantu bebaba bakutweka waggulu. So don't take people for granted. When you take them for granted, people will bring up issues. Bagundi baleta abasajja ba America bagenda okulaba ekisajja kino kikoze amazambi mangi bakisirikidde ebbanga ddene ate kati kitandise okwagala okuyingira mu bintu ebinene kigula media yaabwe ne bagamba ono katumwanguyire mida bamuluko omusango bulungi nnyo omusango weeguli talina wagwegaanira ne gumusinga kati emyaka anavaayo akyali muntu ochegedde. Same story here ochegedde. So that's the whole point. Omuyimbi yenna yenna gy'oli bweweeyisa obubi, it will catch up with you and it will catch up with you bad. Tewali mu Uganda yafaayo ku Alakeri nga bamutwala speed. Everybody was just saying, hey, Alakeri kale muyimbi mulungi Alakeri, and he was top. Yeah. Oyo guy tomuzanyisa. Yeah. Naye bamubiritolinga ne bamukola bwe bati ne bamufuula obuugi kati ali midda. Ontegedde kati nabano ba Spice Diana. Your last remarks as well. My last remarks mwise bulungi mwe Spice Diana ense basonyi ebbanga ddene mwe lwaki temusonyiwa ochegedde lwaki mwe temusonyiwa ense basonyi ebbanga ddene kati buli omuntu lwakusonyiwa n'omulaga nti gwe tosonyiwa naye aleeta ebikadde. Ontegedde bulungi nnyo. And remember, a train tetambulira ku luguudo, etambula ku railway. Ochegedde etambula ku railway we tetambulira ku luguudo. Emmotoka tetambulira ku mazzi. Ochegedde bulungi nnyo. Buli omu abeere mu leeni ye. Emmeeri tesobola tambulira ku luguudo makyazi nnene. Ontegedde buli omu abeere mu leeni ye. Bw'obanga wasalawo tukube music. Bw'oba wasalawo okukola kino kitukolere. Naye bwe munatandika okwagala okukontrolinga media, mwe ba artists ate mwagala mu controlling ne media, mugenda kufuna obuzibu. Kuba kati you spend a lot of money. They are spending a lot of money mu kugulirira abagenda okubogerera ebirungi. It's not about that. It's about to do what you're supposed to do. Because stay in your lane. Ono naye abeere mu lane ye, n'oli abeere mu lane ye.
eryato litambulire ku mazzi egundi etambulire ku lwerwe egundi nankani train emmotoka etambulire mu luguudo buli lw'onooyagala ottagala bwoti you are going to ogenda kukoonagana ate buli lw'okoonagana brandi ogikosa ate ngeno brandi ffe kwe tukumanyidde tetukumanyidde mu kujja kutubuulira bwavu bw'abantu oyogera ku bwavu sibayisiddeera noyogera ku bwavu omanyi kibaita obwavu ekino kijja kisomesa olunaku lulamba obwavu kintu kinene waliwo abantu bangi abalina ssente nga banaku nga baavu bazibu naye nga ate balina ssente balina amamotoka naye nga baavu bazibu kati waliwo abatambulira ku booda nga bagagga nnyo ng'emmotoka yo gwe gy'otambuliramu atambula naye mu nsawo wano bwati wano mu nsawo wano ng'eri ku kaadi bweti ng'oli mu mmotoka omuyitako bwoti omukubidde n'engobe pipipi vayo naye ng'emmotoka yo gy'ovuga agirina wano mu nsawo ku kakaadi ke emmotoka gwe gy'ovuga ng'agirina ku kakaadi wano so be careful nga mukola statements ezimu ziri very scientific kati if you don't have the scientific analogy of that statement wakiri tojogera Mwami Obote gwe mbeera naye ebiseera ebisinga n'agera maaso okubanga anaanyamuko ensonga mbufu obumu oba obulala Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Liking a video. Bless.